10 September ku Uganda Museum okunyira kwa mitwalo 2.5 kitesa atandikibwako bana kutuka kilometers 5 ne 10 this time projecting okunganya milioni 2.5 mukuduka kuno okukola phase esooka ya baby's home. I think that's all. Because Luwero actually maze okugera kwa mtu njakuita Sheikh oyo. Sheikh akokusomereddwa wano. Yasomera Luwero ajaba buli lwaki namupikiza okujja okwogera era lwaki aba Luwero. Yemunyo kulaba entalo zali nyinyi Luwero. Abantu bangi balekebwa nga tebalina bazadde. Nabo abaana nabe nyinyi nabe bazaala nga tusa kulabira abaana baabwe bazadde. So ekyo kifuuse olukonzibwa mu Luwero nti bantu baliwo abazaala tebasobola kulabira abazaala tebasomye tebalina buvunaanyizibwa lwaki kubanga tebalina nsimbi. So tubeera ne gavumenti okujja kuyamba abantu b'e Luwero kubanga twalaba nga Luwero ekyasinze okubeera n'abantu abanoonya abaana abasulibwako abamaama balina abaana abaagala okuyambibwako. Tuzimba baby's home eyo twaliwo essomero lyonna ly'abasiraamu olina okuba kilometers nga 15 okufuna essomero lisomesa abantu basiraamu. So baby's home ejja kubanga ena baby's home eno okulabirako abantu abasiraamu aho okulaba nga abaana bagenda ku masomero okusoma. Muslim nga nkola ne ani Muslim.